Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekyama zimaliza okutamutuukako ono naye nze nfunye omukisa ogumutuukako. Mu kufuna omukisa ogumutuukako nasomye comment zabadde ku video zange. Ekisooka ebintu bibulira ku kisaawe entebe. N'otuuka okgenda mu kkago nga bakusindise mu kkago nga kufulu yamenyeddwa. Kati ebintu ebyo mu kubula tekirina gwe tugenda kubuuza era omusalaba njagala ogwetikke Mr. Kiwanuka. Lwaki ebintu ku kisaawe bibula? Kyakubiri, lwaki munnansi ku kisaawe abeera mu mbeera etali ya munnansi kuba alina kuyisibwa nga munnansi? Ebintu byaffe lwaki bibula? Mwami Ali neyanzanye ekibuuzo ekyo nti bwe tubeera nga tusigazizza ebintu tusooka ne tuwandiika ebintu ki bye tusigazizza bye tukugjeeko Mwami Ali ne tugamba nti ebintu bino tugenda bitwala mu kkago era ebintu bino tubipima ne tumanya obuzito bwabyo era ebintu bino bwe tubeera nga Mwami Ali nga tumaze okubala ne agenti wo oba gwe wennyini nga gwazze tuddamu ne tubibala nga tukwasa ebintu bino ne tuddamu ne tukola ki ne tubiweeyinga okuzuula obuzito bwabo oba obuzito bwe twafunye bwe buzito bwe tukola ki bwe tufulumya. Kati bakitegeeza nti bwe tufuna obuzito nga bukendedde ku buzito bwe twayingizza nga tukuggyako ebintu awo Mwami Ali oba olina ensonga okwekubira enduulu gye tuli. Naye twezudde nti emirundi egisinga abantu baffe bafuna ba agent oba abantu abagenda okwakolerako emirimu gino. Omuntu n'afuluma mu customs ebintu bino nga bikoze eki nga biweze n'agenda okutuusiza ebintu mu kikuubo ng'ebintu tebikola ki nga tebikyawera. Lwaki URA eno agent ono omulaba musasula mukumala okusasula agent kubanga bwe bamala okukwata ebintu bino zebabikute baŋŋambye kale kufunira agent URA eno temulina bantu bemwandibadde nga bayita ba agent senga ebintu byange bijja nga tebiwera gwe nkwata ettaayi ne mugamba mwalimu perfume 5 lwaki mulimu 3 kubanga ebyo bwe mbireka kisaawe ne ŋŋenda bibeera mu mikono gyammwe buli ekivaako kyonna muba mugenda kimba ba agent bano bannyonnyola omuntu ategeera agent. Mwami Ali ku kisaawe awo Entebbe weetaaga agent ng'ebintu byo nga bisussa mu 2,000 eza dola kubanga ebintu bibeera nga tebisussa 2,000 eza dola. Gwe Mwami Ali ojja buzi mu customs wali ne tujjayo ebintu byo ne tubibala ne tubiwandiika ne tubibala omusolo n'osasula n'otwala ebintu byo nga tutaddeemu na agent. Naye waliwo abantu abamu ababeera mu bwangu n'agamba nina wano agent wange ku kisaawe ajja kunnyambako era tukola ekintu kyekimu gwe nannyini bintu oli waddembe okwenoonyeza agent. Ffe kye tukola nga URA tulayisensinga ba agent ne tufulumya lisiti y'aba agent abali licensed. Kati gwe olina eddembe okwenoonyeza agent akola ki agenda okukolako. Naye Mwami Ali ku bintu ebibula ffe kasita obeera ng'otubuulidde nti ebintu byange katugeze nabiwa Katenda Katenda atuuzizza ebintu byange nga tebiwera weekubira enduulu gye kubanga tuddayo obuzito bwe twatwala bwe bwafulumye bwe twakwasiza masituula kiba kitegeeza nti masituula bw'aba akuleetedde ebintu nga tebiweze then masituula alina omusango kubanga yabuzizza ebintu nti muba mulinawo nga bw'onoogamba nti ku URA tulinako abantu etukolagana abakiryalinga ebintu by'abantu nga mubalina ku lisiti yammwe nga bali authorized ku mmwe. Yes, Mwami Ali weba n'ekibuuzo ekyo bwe tubeera nga tumaze okulayisensinga ba agent bano bw'ogenda ku website ya URA lisiti eno tugiteekako nti be bano abantu abayise mu kakuŋŋunta abagenda okuyambako customs nga ba agent okukola emirimu gino. Naye kye mbadde nsaba nti ensonga zino bwe zibeera nga zize muzirope eno kubanga bali tubalinako obuyinza tusobola okusazaamu ne layisensi yaabwe. Kale sebo.